When I came to church here, when I arrived and visited the loos, the toilets, they were very dirty, very unclean. They were so filled up. People had messed up the whole place. It was so filled. And in my dream, I also wanted to use the toilet. I had to cover my nose in the dream, but added onto the mess. And the Lord told me, a dirty toilet are the sins of men. And I also have sins because I added to the sin. In this service, I pray that whoever came here, may the Lord God forgive all your sins. Let me want to see you receive the forgiveness. Toilet is in Dugala. Unclean toilets represent families. The Lord told me that some families say, dear Lord, forgive my father, forgive my mother. The Lord showed me this picture. Some families are likened to Jonah. Whatever the Lord stopped you from doing, you continue to do. Every time the Lord looks upon your brothers, some of us are likened to Jonah. We are like unclean toilets. But Jesus will cleanse you with his blood. We have another Lord, forgive my aunties. Dear Lord, forgive all my uncles. Forgive my brothers. We have families where brothers, whenever they meet, they are boozing. You were told you instead took beer. The journey of Tarsus is a journey of disobedience. You were told to read the Bible, but instead took to drinking. The Lord showed me families that only meet to drink and to be obscene. Every time the Lord looks upon you, you are likened to an unclean toilet. Some of you, your families, beat women, your wives. The Lord showed me those tears and they were a timely bomb upon you. And I was also upright. But when Jonah obeyed the Lord, the Lord pardoned him and the fish vomited him. I want you to raise your hand and say, Lord, forgive my brothers. All the stubborn and say, Lord, forgive my aunties. Jesus and after for the Lord. Some families, whenever they meet, they do sorcery. Every time they meet is to do witchcraft. I'm teaching you, the Lord told you to go to church, but you chose to go otherwise. You were told to marry one woman, you have three. Some of you, your bedroom. Nsabira abantu amunga gwe yaleeta emizimu ewaka gwe yaleeta okwerozaaroza banaye Mukama akusonyiwe kubanga Katonda yakugamba church yakugamba Bible watwala busamize kati mwe abali wano mbasabira. If you're such a kind, I pray for you. Bw'abajjajja bwe yazimba masawo and if your grandfather and grandparents built
jjajja waabwe yawayo ettaka ne bazimbako ekereziya oba ekkanisa. Their grandparents gave land and churches were built on such kyokka land. abamu kuffe tuva mu famire nga jjajjawo ettaka lye yateekako masabu. But to some of us, our grandparents built shrines for the devil. olugendo lw'e Talusiisi The journey of Tarshish yonna yali alufiiriddemu. almost killed Jonah. lutandika bulungi It starts well, naye lumala bubi. but the ending is not good. buli famire gye wamwe waliyo omusamize wandika emikono gamba nti ayi yesu Family practicing so oyite ng'akkiriza nti agenda kuwulira gamba ayi yesu shout Jesus, tusonyiwe obusamize. forgive us of the sorcery and witchcraft. ayi mukama nsaba buli akusabye oleereze omusaayi gwo. Let your blood cleanse somebody's family. Let your blood cleanse somebody's family. Let your blood cleanse. He needs Jesus yetaaga to Yesu forgive him musonyiwa and give his spirit life. na kumuwa bulamu mu That mwoyo. the day he dies, Olunaku lwalifa he has a ticket to heaven. abeere ne kaadi emuyingiza eggulu. That's why you're here. That's why I'm here. Kyokola bamwendi. So mulekerawo ogamba nti buli ajja mu kyaki anoonya motoka na sente. Abamu ku ffe tunoonya maanyi kuwangula bibi, tunoonya kisa, tunoonya kusonyiyibwa, tunoonya kwagalibwa, tunoonya bulamu obutaliggwawo bwe tulifa. May the Lord forgive our sins. Katonda asonyiwe ekibi kyaffe atinaalizeewo ddala. Finally, N'ekisemba Jonah was lucky. Yona yali wa mukisa. The fish swallowed him. Ekyennyanja kye kyamumira. This sounds like somebody being in prison instead of dying. You are lucky. Kyekabikira ng'omuntu okuba mu kkomera mu kifo ky'okusindika kalabba. Oli wa mukisa. I'll preach that some other day. Kye tuli kiddira. But Ahab Naye Akabu was not happy. Was not lucky. teyafuna mukisa nga Yona gwe yalina. They sent him, they said, don't go to war. Bamugamba togenda ku lutalo. He insisted and went. N'agamba nze ndi kabaka nteeka okgenda. He died from there. Like the president of Chad. Nga pulezidenti w'e Chad abeeyo kitalo nnyo. You understand? Kitegedde. The prodigal son, Omwana oli yazaawa. he went on a Tarshish journey. Yagenda ku lugendo lw'e Talusiisi. The money was not the problem, Sente si kye kyali ekizibu. but he left without the consent of his father. Naye bwe yagenda teyagenda nga kitaawe amukkiriza. So stop saying, Kale lekeraawo so gamba. and so doesn't honor God. Gundi nga tasamu Katonda. She has aborted so many times. Akimu embuto. He has broken many girls' hearts. Amenya emitima gy'abawala tobala. He even does witchcraft. Oyo mulaba agenda ne mu ssabo. Yet he has money, Kyokka alina sente. friends, Alina emikwano. he's successful. Ali bulungi. Ani akulimba. But when he dies, Naye bw'afa where is he going? agawa Success okuweesindisa does obuwanguzi not end on earth. mu bulamu tebukoma wano mu nsi. You must make it to heaven. Oteekwa n'otuuka mu ggulu. Not, it is, Jesus is not for the perfect, Yesu teyajjirira batuukiridde, but it's for those who try. yajjirira abo abagezaako. You know, we used to be promoted to another class with the word tried. Ojjukira nti abamu baatuyisanga ogenda mu kibiina ekirala ne bakagezaako gezaako. Gezaako. Try. Psalms 34:18. Zabbuli 34:18. Psalms 34:18. Zabbuli buli mwenge buli njogera Trying to ask God for help. gezaako okusaba Mukama obuyambi. He will help us. Ajja tuyamba. For when the king of Nineveh repented, Kubanga kabaka w'e Nineeve bwe yenenya, the Lord forgave him. Mukama yamusonyiwa. Now repeat after me. Kale sabanga bwe nsaba. Say, Lord Jesus, Gamba Yesu, I'm a sinner ndi mwonoonyi, and I need a savior. neetaaga mulokozi. I'm on my knees Ndi ku maviivi gange nfukamidde. asking you Nkusaba to help me onnyambe overcome nkangule sin. ekibi. Wash my bedroom Naaza ekisenge kyange with your blood. n'omusaayi gwo. Wash my mind Naaza endowooza yange with your blood. n'omusaayi gwo. Every dream Buli kirooto that was warning me ekibadde nga kindabula and I did pay attention, ne siwuliriza, help me. nyamba buyambi. Now repeat after me. Say, dear Lord, Yamba Mukama,
Forgive my parents all their sins. Touch their hearts. Bring them to you. Forgive my aunties. Forgive my uncles. For all the alcohol. For all the witchcraft. Repeat after me, say, Lord my God. Forgive my friends. Lord, forgive my pastors. Send your blood to cleanse us. Now in your own heart, repent your sins. Don't say it with your mouth. Speak it in your heart. Nsabye mugwe Katonda mwabayisa ekitangaala okuleeta omusana mu family yo ne mu kika kyo. Blessed is a man whose sin is forgiven and the Lord has covered it. Behold the Lamb of God that washes away the sins of man. Okuva olwaleero Mukama akuwa amaanyi okubiwangula. Omusaayi gukunaaze byonna akutunuulire ng'ekisenge ekitukula. Nsaba ove ku ttaka eryo n'amaanyi n'okukkiriza nti Katonda akusonyiye ate agenda kuyamba oyongere owangula byonna. Omukubire engalo ez'amaanyi. Katonda yimirire omukubire engalo ez'amaanyi. He spoke to the fish and the fish vomited him. So every pain in your body, every unemployment, every barrenness, every problem in your house, once the bedroom is clean, once the heart is clean, he will command every fish to vomit you. Bwe munaagonda mujja kulya ebirungi ebyensi. Kale teweewuunyanga ebintu bitandise otambula mu kika kyo ng'endwadde ezibuze emizimu gigonze. Kugira geregeronga Katonda gwagamba. Yimirira. Nsabayo abantu okunsonderako amabaati. Help me raise money for the. Buli muntu kwatayo ekiweebwayo kiwanike mu bbanga. Have something in your hand and raise it up. Weebale nnyo atumirisa. Tuzimbe ekkanisa. Let's build the house of the Lord. Tweyanziza nnyo. Muzeeyi buli atuleetedde emitwalo 5 naye buli yatuwa tweyanziza nnyo Mukama wange. Mujje mukime ebbaasa onaakomezaawo mebo Mukama akuwomukisa onaazikomezaawo Mukama akuwomukisa. Twala 5 tunoonya amabaati. Enamba mobile money kweri ku screen nagitegeko. Muzeeyi tweyanziza nnyo ssebo Mukama akuwomukisa bali kutuzimbirako. Naye kati naawe kati wano wammwe so naawe weezingiddeko. Thank you so much. Mukama akuwomukisa. Kati bw'oba oli wano ng'osobola emitwalo 10 naye n'endiga yange Mukama yakukomeza. Cash, thank you so much. Oh, Pastor
500,000 from the man of God. Thank you so much. Thank you so much. Kale, kyokera neighbor wabata waddeyo mugambe nti kyosiga kyokumbula. Kati mbasabira bameka ng'osaba Sunday yokka? Nkusabira oyige n'okusaba mu wiiki. Omulokole wa Sunday yokka takula. So ku Lwokusatu kumakya tukeera wano ssaawa 12 ez'okumakya paka emu kitundu tetwebaka tukeera wano tetunoonya Katonda. Then ku Lwokuna tubeerawo after work ssaawa 11 paka emu kitundu 2. Then lunch hour Monday to Friday. Bw'oba omanyi Oluzungu gamba neighbor, take it beyond Sunday. Okuva olwaleero bampa ekisenge ekitukula wajjukirenga ekifaananyi ekyo Katonda yakimpadde nga bwempa ekiddugala buli muntu ng'ekisenge ekyo kibadde kiddugala okuva olwaleero omusaayi gugunaaze olekerawo fujjo akutukuze ofwe ofaanana ekisenge kino mu linnya lya Yesu Kristo yafanaazo. Kama akuwomukisa. You are very smart. I like your shirt. You're a student from Chambogo. God bless you so much. Tuyanziza nnyo. Bannange muyimuke. Wanike emikono nnyo mu bbanga. Those hands high. Gamba ayi Yesu. Okuva olwaleero. Today. Nga yonna. Nsonyiwa. Nsonyiwa ne baganda bange. Obalokole. Nsonyiwa bazadde bange. Longoosa ekisenge kyange. Longoosa essimu yange. Nve wano nga ntukudde. Nga kabaka w'e Nineeve. Onsonyiwe. Akabi kalimu okumbaako. Kati kuba engalo nga n'endwadde zo zebulijja. Thank you for choosing the worship house. God bless you. I'll see you very soon. The man of God will be here in the 2 o'clock service.